Yes, webali kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza nti ekyo kyolaba y'embeera eri ku kitebe ekya National Unity Platform awali e Makerere Kavule. Police, amagye n'ebitongole ebyokwerinda byonna byasazeeko dda ekitebe kino nga bwe nakugambye. Amawulire okuva ku mawulire ge twakuwadde nga tukulaga nti ekitebe kya National Unity Platform kimaze okubeera nga ate kisalibwako gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kati bwe twogerera embeera ya bunkenke, waliwo n'abamu abamaze okubeera nga ate bakwatibwa bwe twogerera essaawa eno yennyini gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Embeera ya bunkenke nnyo, abasajja bongedde okuyiwawo amagye, police n'ebitongole ebirala byeyongedde ku kitebe kino ekya National Unity Platform. Tebakkiriza ayingira, tebakkiriza afuluma, nga bwe nakugambye nti gwe bakwatidde munda tafuluma, ne gwe bakwatidde ebweru tayinza kubanga ayingira. Honorable Zaake Francis Butebi atwaliddwa. Honorable Mubiru James naye amaze okubanga atwalibwa. Oyo naye kansala side zeeyo enankulabye Mubiru James naye bamaze okubanga bamutwala gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kyenjagala okubanga ate nkutegeeza Mubiru James naye atwaliddwa, yabadde omu ku basooseewo ku kitebe ekya National Unity Platform. Mubiru James atwaliddwa, Zaake Francis atwaliddwa. Waliwo n'omuwala akola ku kitebe bamuyita Shamimu, oyo naye amaze okubeera nga atwalibwa. Shamimu naye amaze okubeera nga akwatibwa we twogerera bamututte, naye teri amanyi bantu bano wa gye batwalibwa. Gwe munnange ampuliriza ayagala okufuna live coverage, genda ku mukutu gwaffe gwa Uganda 1, kuliko live gye tukuteereddeko gy'oyinza okubanga olabako, naye wano njagadde kubaako updates zenkuwa obeere nga ogafuna bulungi nnyo gwatugoberera ku mukutu gwaffe guno gwa Red Zone TV. Wabula nga bwe nkugambye nti ayagala live enamba, genda ku mukutu ogwa Uganda 1, waliyo live ku nsonga zino zennyini, embeera nga bweri ku kitebe ekya National Unity Platform Makerere Kavule. Nga bwe nakugambye tebakkiriza muntu ayingira, tebakkiriza muntu afuluma, naye nga ye Honorable Zaake amaze okubeera nga atwalibwa. Bamututte n'emmotoka ye, baleese breakdown, abadde agezaako okuyingira mu office ye ne baleeta breakdown ne bateekako emmotoka ye, naye yennyini nga mwali era emmotoka eyo etwaliddwa gwe ampuliriza. Mbeera bwete bweri, naye tugenda gezaako okuba nga tukuwa byonna nga bigenda okuba nga bitambula. Si Shamimu. Shamimu bamukutte. Linako munoonye Faluku Nidia Nidia mpaako kansa nsabye ebifaananyi badde ndi mu bijjako nga creating space ebya deployment nebino ebya Zaake wangi kyekiro sooka connecting awo otaddemu kadi yokubiri iye esimu yange endalire semuloka connecting wano yakekatanemu semuloka abuye Red Zone TV kwoli eyo yembeera nga bweri ku mukutu ogwa Red Zone TV gwampuliriza gye njagala okubanga nkutegeeza naawe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okubeera nga nkutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyambako okubeera nga ate tomissinga nsonga yonna. Ngenda kukuweereza byonna nga bigenda okubanga bijja, naye nkugambye gwe ayagala okufuna embeera nga bweri live, genda ku mukutu ogwa Uganda 1.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And the file is almost ready. Nikalinako kambeka kaka kalabika bulungi, kalinga nga gwa asobola recording bayogedde Who is recording? nekyambadde aliwa kasama Uganda. Nakalabi kali mu white kazina kakuba gundi oli agwa galunga owagundi oni byesho mayonza esana isana kuba wana kamugamba kanyinza okwala misana y'obulungula bwati nkoba mpoti ngamba kuno wayina abona zatwalaza ogera kwa katikiro agenda kwogera sameka sitana yagambye kana oli yalemedde kuba media bannanga awulira afa waba tannatukubako oli ow'amagye nomulaba watusongamu awulira afa nga tannakubakuba media. tebatulya kaluku kali akakazi kankoze byokubanga kambeke kaana kato kali tokalaba bayinza okwagala okutukwata nga tusigaddewo kumpi batukwate galinda amaziga memuleka nkoze tabuzi yantwalira kaadi mwana akawola akalungi